Okuva essula 6 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Musa nti, Kaakano onoolaba bye nnaakola Falaawo. Nja kukozesa obuyinza bwange muwalirize abaleke, ajja kubagoba bugobi mu nsi ye. Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti, Nze Yakuwa, nalabikira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga Katonda Omuyinza w'ebintu byonna, naye saabamanyisa linnya lyange erya Yakuwa. Ne nyweza nate endagaano yange nabo ey'okubawa ensi ya Kanani gye baabeerangamu ng'abagwira. Nate ne mpulira okusinda kw'abaana ba Isirayiri Abamisiri be baafuula abaddu, ne njijukira endagaano yange. Kale nno tegeeza abaana ba Isirayiri nti Nze Yakuwa ndibanunula era ndibaggyako obubonyabonyezebwa n'obuddu bw'Abamisiri, era Abamisiri ndibabonereza n'obuyinza bwange, naye mmwe ne mbanunula. Ndibafuula eggwanga lyange ne mbeera Katonda wammwe. Nammwe mulimanya nga Nze Yakuwa Katonda wammwe abanunula okuva mu kubonyabonyezebwa kw'Abamisiri. Ndibayingiza mu nsi eri gye nalayirira okuwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Ndigiwa mmwe okubeera obutaka. Nze Yakuwa. Naye Musa ne batamukkiriza kubanga mu mitima gyabwe baali baterebusa olw'okubonyabonyezebwa n'okutuntuzibwa kw'abaddu. Mukama n'agamba Musa nti, Genda ogambe Falaawo kabaka w'e Misiri aleke abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Musa n'agamba Mukama nti, obanga abaana ba Isirayiri tebampulidde, kale Falaawo anampulira atya nze atali mwogezi mulungi? Mukama n'alagira Musa ne Alooni nti, Mugambe abaana ba Isirayiri ne Falaawo kabaka wa Misiri nti ndagidde mmwe okuggya abaana ba Isirayiri mu nsi ey'e Misiri. Bano be bakulu b'ennyumba z'abajjajjaabwe, abaana ba Lewubeeni omubereberye wa Isirayiri be bano: Kanoki, Paalu, Kezirooni ne Kalumi. Mu abo mwe muva ekika kya Lewubeeni. Abaana ba Simyoni be bano: Yamweri, Yamini, Okadi, Yakini, Zokali ne Sawuli omwana w'omukazi Omukanani. Mu abo mwe muva ekika kya Simyoni. Gano ge mannya g'abaana ba Leevi mu mirembe gyabwe: Gerusoni, Kokasi ne Merali. Leevi yawangaala emyaka 137. Abaana ba Gerusoni be bano: Libuni ne Simeeyi ng'ennyumba yaabwe bweri. N'abaana ba Kokasi be bano: Amulaamu, Izukaali, Kebbulooni ne Uziyeri. Kokasi yawangaala emyaka 133. Abaana ba Merali be bano: Makuli ne Musi. Abo bonna be b'omu kika kya Leevi mu mirembe gyabwe. Amulaamu yawasa Yokebedi sengaawe, n'amuzaalira Alooni ne Musa. Amulaamu n'awangaala emyaka 137. Bano be baana ba Izukaali: Koola, Nefega ne Zikiri. Bano be baana ba Uziyeri: Misayiri, Erizafani ne Sisiri. Alooni yawasa Erisebba muwala wa Aminadabu muganda wa Nakayisoni, n'amuzaalira Nadabu ne Abiku, Eriyazaali ne Isamaali. Abaana ba Koola be bano: Asira, Erukaana ne Abiyasaafu. Eyo ye nnyumba ya Koola. Eriyazaali omwana wa Alooni yawasa omu ku bawala ba Putiyeeri, n'amuzaalira Finekaasi. Abo be bakulu b'ennyumba ab'omu kika kya Leevi. Abo ye Alooni ne Musa Mukama be yalagira nti, Muggyeeyo abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri. Abo be baagamba Falaawo kabaka w'e Misiri aleke abaana ba Isirayiri bave mu Misiri. Ku lunaku Mukama lwe yayogera ne Musa mu nsi y'e Misiri, n'agamba Musa nti, Nze Mukama, tegeeza Falaawo kabaka w'e Misiri buli kye nkugamba. Musa n'agamba Mukama nti, Laba, nze siri mwogezi mulungi, Falaawo anampulira atya?